ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habiballah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tumwebaze nnyo Allah kyatuwaddeyo omukisa mu nsi. Tumwebaze nnyo Allah akyatuwadde obulamu. Baddu Allah obulamu obwo bwa bbeeyi, obulamu obwo bwa mugaso, obulamu obwo bwa muwendo, kwategedde nti abuyina leero enkya tabuyina. Bwa bbeeyi, bwa mugaso, bwa muwendo, kwategedde nti leero abuyina enkya tabuyina. Bw'atyo n'akozesa omukisa gw'obulamu olukozesa olutali ejjusa nga bunoneddwa. Tumwebazenga Allah ebbanga lyonna. Bino bikwetagisa okufumiitiriza. Weetaaga okutuula ggwe ng'omu, olutuulo olusirise, olutuulo olw'okulowooza, bal olusukka kulowooza, olutuulo lwa kufumiitiriza. Gwani Allah gwakyawadde obulamu. Ku nkuyanja jazze atwala mu b'omanyi ne b'otomanyi, mu bozze ng'owulira ne b'otowulira, mu bakulembeze n'abakulemberwa, mu bagagga n'abaavu, aba buli myaka. Leka ne kino nkikujjukize kuba abasinga tubyerabira. Bannange n'olwaleero Allah alina baatutte. Olwaleero lwennyini nkuyanja obulamu tebusigazza. Omukisa gw'obulamu gugenze. Okugenda kw'obulamu lisigala ssanyu eri abadde nnyini bulamu obwo bw'aba abadde yategeka gy'alaga. Era kankussa omukisa guno, buli lw'owulira nga kigambo kufa, buli lw'okirowoozangako totamwa kitamwe. Okufa okwo tusobola okukulowoozaako in a positive way, mu mbeera ya ssanyu. Mwe Allah baasaasidde ne muyimirizaawo esswala, mwe Allah baasaasidde naawe obusiraamu, mwe Allah baasaasidde ne mutunulako mu Qur'ani. Be yasaasira omwaka ogwagga ne tusiba Ramadhaani nga tuli ku bulaadi bwe tumulaajanira Allah tutuuse ne ku Ramadhaani ne buzaayo omwezi ogumu n'ennaku entono. Okufa kwammwe si nnaku. Okufa k'omusiraamu owannamaddala omukkiriza omutuufu ye ntandikwa y'essanyu lye ery'enkomeredde. Okugezaako bikwanguyiza, kigambo kufa ly'ekkubo limu Allah lye yateekateeka gwe mw'olina omusinkanira. Nsobi ki okusinkana omugagga? Gwe teweegomba kusinkana ebbanga lyonna akuliisizza. Singa omujapani asinzira ejapani, oba omujamani, oba omumerika, oba omweru yenna n'akuweerezanga ssente buli lunaku, ne mukwata omwaka, ne mukwata emyaka 10, ne muzinga emyaka 3, ne muzinga emyaka 4, bw'abaawo akakisa akalinnyo ogenda omusinkane kayinza okunakuwaza.
Baddu Allah olulinnya lwe tugenda okulinnya okugenda okusinkana omugagga atulabiridde olulabirira ebbanga lyatumaziza mu nsi ye, olulinnya olwo baluyita kufa. Si lubi n'akamu. Okufa si kubi n'akamu okujjako kuba taakwetegekera. N'ensoola y'omwoyo, enzijamu y'omwoyo gwe yeetegekera okufa. Allah tuga nti wannazi'aati gharqa, yasooka kulayira abaagayaala enkandula y'emyoyo ng'ekiseera kituuse kuba kkandula. Allah awaddako nagati wannashitaati nashita, n'alayira malayika ezisowola omwoyo gw'omukkiriza yeetegekera okufa olusowola. Deka kutamu ayogedde kufa, na buli lw'okiwulirako please, okufa okwo lisobola okukubeerera essanyu, bal esobola okukubeerera entandikwa y'essanyu ery'enkomeredde eritagenda kukoma. Ne kino osaana okimanye, teriyo Allah gwe yajjulula ng'okufa kwe yali yakwetegekera, yali musajja musiraamu owannamaddala, yali mukkiriza ategeera byakola. Teriyo Allah gwe yajjulula ayina byajulira eno nti amiisinga abaana, bambi amiisinga amaka ge, amiisinga edduuka lye. Programu eri ndala yassanyu ery'enkomeredde. Bannange kabbuli eyo we tuteeka omusiraamu bw'aba yeeteekateeka, tumuteeka mu bifo by'omujjana. Kino kitegeeza nti okufa kwafudde bw'aba abadde mukkiriza mulungi, omunywevu, omutegeevu, aba agenze mu jjana okuviira ddala mu kabbuli ye. Ne aya ya 30 mu suratu Fussilat, Allah atulaga empunzika y'obulamu bwe yeetegekedde okufa. Allah atulaga empunzika y'obulamu bwe. Allah atuga nti innal ladhina qaalu rabbuna Allah, abawangalira mu nsi nga baddaabiriza baafaayo nnyo ku nzikiriza yaabwe mu mutonzi waabwe, baagisoosowaza, baagiwa obudde, baagisaako ebirowoozo. Thumma istaqaamu, ne banywerera ku buli kyonna ekitegeeza eddiini wakati mu babbize bwabwe, ng'obudde bw'eswala busigala budde bwa swala, wakati mu babbize bwabwe nga n'ensaala yaabwe egendereza. Ndoza ne kino tukiyisizeewo wano. Bannange twerwaneko nnyo, twefeeko nnyo ku kiyitibwa enzikiriza mu mutonzi wo. Naddala okukkiririza mu mutonzi wo ng'omulezi wo. Eky'okumukkiririzamu ng'omulezi wo kikutuma okukola buli kyayagala, olukola olw'enjawulo. Mulezi wo Allah akulabiridde olulabiriro lutalina ayinza ddukulabirira, akuliisiriza emyaka egitalina ayinza kukuliisa yadde ewiiki. Bannange wano wetuli wano tolina gweyinza kukyaliramu nga nti nzize kukukyalira mwezi mulamba ndi wano wo n'akukkiriza. Era gambira Juma beera siriyasi ku myaka gyegyo nga lwaki otuula ewange omwezi omulamba. Tuwangalidde ku byokulya by'omugagga Allah ebbanga, twerwaneko tuzze bujja enzikiriza zaffe mu ye. Wangalira mu nsi ng'okakasiza ddala nti olina omulezi wo. Ekyo bwe kitaatuula mu bwongo bwaffe, bwe kitaatuula mu mitima gyaffe, bwe kitaatuula mu ntegeera yaffe, kye kitukoya n'ensi. Ebbanga lyonna ayina omulezi we, takoowa na mpangaala, talina kimumenya, byonna abamanyi nti talina kye yeetegeerera. Innal ladhina qaalu rabbuna Allah, abawangalira mu nsi nga baafaayo nnyo ku nzikiriza zaabwe, ne bawangala nga bakkiriza, baakakasa, baatebenkera, baamatira nti omulezi waabwe ye Allah. Thumma istaqaamu, ne banywerera ku byonna ebitegeeza eddiini. Wakati mu kugogola enzikiriza bane tunywerere ku ddiini. Tebanga kujja ku swala, tebanga kujja ku swala. Embeera yonna ekulemesa okusaala gy'oboota, bwe guba mulimu guleke. Bw'aba mukyala aba agaane, muleke. Bwe buba bufumbo buffe, bwe guba mukwano gwonooneke, mukwano gwonna nga gunaakujja ku ddiini, mukwano gwonna nga gunaakujja ku swala, mukwano gwo guba kukujja kujjana,
kuyingiza muliro. Abaye mukwano ki omuntu gwayinza okulaba nga tasobola kugwerekereza ati lisi ayingira omuliro, ng'omukyala yalaba nga tasobola kwerekereza mwami amujja kusaala, amujja kwambala nga musiraamu, nga ye omutima gumuga nti tewali buzibu kanyingira omuliro naye sobola kwerekereza. Mulimu ki omuntu gwayinza okugamba nti gwo ku ssente zengufunamu bwe mba nnyingira muliro kanguyingire, nga mulimu ki era ssente mmeka era ani yazikutuma? Bannange ffe bankola mirimu, naddala baganda bange bandi Bulaaya, kigambo ssente kyatufuukira ekikemo, shift zafuuka shift C. Ensaala gye tusaala si ya buvunaanyizibwa. Atuwuliriza gwe muli oli mutebenkevu n'ensaala yo kw'okusaala osadde naye ensaala sipiidi kw'osomera ebigambo ebyosomwa nga tusaala, gwe muli olaba ddala esaana kubeeyo. Wallahi okwongera okwokakasa nti ensaala ne sipiidi kwe tusalira si yeyo, ogezangako n'olowooza ku makulu g'ebigambo ebyo n'obiza mu sipiidi kw'obisomera. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, wayawukana Allah omutonzi wange n'amatendo go, nyamba obinzivundire mu sipiidi eri kw'obisomera. Gwe muli olaba ddala maaqul bijja magezi go gwe muli olaba kijja. Abasinga essola tetumanyi luwarabu lwayo lutegeeza ki, naye noonyezaayo akatundu k'omanya amakulu okavuunulire ku sipiidi kw'osomera oluwarabu lwako. Ddiriza sipiidi kw'osaalira, tebenkera ku buli kiyungo. Subhana rabbiyal azimi. Toyina musango imaamu kutaamulukuka nga tonnamalayo mirundi, si musango. Toyina musango imaamu kutama nga tonnamalayo suratul Fatiha, si musango. Toyina musango imaamu kuleeta takbira etujja wansi waliwo tubadde tutadde ekyenyi nga tonnamalayo mirundi gyawo, toyina musango. Tukakkanye sipiidi kwe tusomera ebigambo nga tusaala. Inna alladhina qaalu rabbuna Allah, abawangalira mu nsinga enzikiriza yaabwe baagiwa obudde n'ebirowoozo, thumma staqamu, ne banywerera ku buli kyonna ekitegeeza eddiini era ne bakyegendereza. Mu kaseera k'okufa kwabwe kye kyatututteyo, tatanazzalu alayhimul malaika, Allah atulaga empunzika y'obulamu bwabwe. Tatanazzalu alayhimul malaika, Allah abatumira ekibinja kya zimalayika. Mu kiseera ng'azibye omumwa aliko ntunnunsi, aliko kikuba mukono. Kati ekyo ekiseera ekyo maama w'abaana amaziga gaba gatandise dda omuyunguka. Bw'aba taata w'abaana nga naye emikono agizinze buli kimu kimusobedde. Bwe baba abaana nga buli mwana ali mu kasonda ke, ali mu nnaku ye, nga gwe banakuwalidde alina abagenyi bazimalayika n'obubaka buno, alla takhaafu, leka kutya, eno gyozze, eno gyogenda okujja totya. Wala tahzanu, ate tonakuwalira boolese. Baana mukyala bonna boolese tonakuwala. Wa abshiru bil janna, mu butongole amawulire ge tukwetikidde gajjana, allati kuntum tu'adun, bulijjo gyozze ng'olaganyisibwa. Akaseera k'okufa akafaanana kalina abagenyi abeetese obubaka obwo, kalina buzibu ki? Kasaana kwogerweko otamwe, kasaana okajjukire wennyike. Biki bye tulina eno ku nsi bitulowoozesa nti bwe tubivaamu tuba tufiiriddwa nnyo? Biki bye tulina ebyo? TV, kisenge mwosula, buliri, byakulya. Bannange buno bulamu bw'edduniya bwa kiseera, essanyu ly'edduniya lya kiseera. Ekituufu kiri nti n'ennaku y'edduniya ya kiseera egumiikirizika. Kakati lino essanyu ly'edduniya ery'ekiseera lireke kufiiriza ssanyu lya lubeerera, lireke kuwuddiisa
kulowooza nti kosanyukidde wano biwedde. Leka kugwamu na nnaku ya nsi kusuubira nti bw'onakuwalira wano byonna baddu Allah ennaku wano egumiikirizika. Ennaku ya wano yakusula njala, ennaku ya wano ya bupangisa, ennaku y'olunaku lw'enkomerero, ennaku ya kabbuli ya muliro. Bwe liba ssanyu lyajjana. Kaso okufa tokutwala nga kyekango, kireke kukubeerera kirooto kya ntiisa. Osobola okukiteekateeka ne kibeera kirooto kya ssanyu. Tumusabe nnyo Allah ow'ekitiibwa atuwa okwetegeka. Baddu Allah kigambo okufa kya ssanyu ejjereere. Habibu Najjari mu suratu Yasin y'omu ayogerwako. Wajaa min aqsa almadinati rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'u almursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wama liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi aliha. Habibu Najjari Allah yajja ayogera ebyo Allah gwatunyumiza, naye ku nkomerero wansi awo yafa. Habibu Najjari ng'okufa, Allahu akbar, ng'amaze okufa mu mbeera yonna gye yafa. Bw'atuuka eri mu kufa kwe qaala ya laita qaumi ya'lamuun, yasaalirwa nnyo nti kale singa abantu bange benvamu babadde bamanyi, basobola okutegeera bima ghafara li rabbi, Allah byansaasidde nabyo, ejjana Allah gyampadde immediately nga nakafa. Waj'alani min almukramin, Allah nanteeka mbebbeyi nga ku duniya mbadde mbaalayisi. Okwo okufa kwa nnaku okwo kwafudde. Okufa leka kutwala nga kirooto kya ntiisa. Wallahi osobola okwetegekera olwetegekera olukufula ekirooto eky'essanyu, n'obeera mu ssanyu wakati mu maziga g'ab'eŋŋanda n'ab'emikwano, essanyu ery'olubeerera. Twagadde tutandike n'ebigambo ebyo olwa perception, olw'entwala abasinga gye twatwalamu okufa. Va ku basigadde abalowooza nti kuno ku nsi balina byonna, oba bajja kukola bafune byonna. Kuno ku duniya teriyo alina byonna, ate teriyo alikola n'afuna byonna. Teriyo, tabangawo ng'awangalira ku nsi ng'alina byonna, mbunga kati kwali ku duniya ng'ajja kukola afune byonna oba ng'alina byonna. Gwe byokulabirako oyagala nkuwe biruwa? Kiki ky'otomanyi? Bw'ofuuka omukulembeze w'eggwanga ebyokukaddiwa n'obivaako? Bw'ofuuka omukulembeze w'eggwanga ebyokulwala n'obivaako? Era kino nkyogerera mu mbeera ddala nga kyentegeeza era kyemmanyi nti emyaka egigenda mwana omukulu gy'amazeeko yali alwaddeko bye tutaamanya, naye olubuto lwali mutawanyizaako. Olubuto naye n'asulako emmanju. Gwe mbuulira nti ssebo abo bo tebakyalumwa mbuto, oyo talumwa mutwe, oyo omusujja tegumu. Naye era waliwo lwagenda mu ddwaliro ng'atintima nti yo excellence gumiikiriza ojja kuwona. Naye ne bazimuwandiikira nti ojja kumira empeke 3, naye ne bamuwa egiraasi y'amazzi n'empeke ze. Kakati oyo naye bw'aba akyamira empeke nga naye omutwe gwasuze gumubobba oba gwasibye gumubobba. Ate abo era pressure tebazisukka, sukaali. Ku duniya tekuli alina byonna, tekuli alina byonna. Ssaabasajja ajjuza awo ekimbe tekyamubala embiriizi, temwabiwulirako? Bagenda otubuulira ekimbe n'okkiriza nti mu butuufu teri alina byonna, ng'ekimbe birogologo, byali birogologo. Ne bimuyisiza nno ddala bubi ssebo. Kuno ku duniya asuubira nti ojja kufuna byonna, wagudde okubala, wasubidde bikyamu. Kati baddu Allah essanyu ery'olubeerera teriri wano, n'ennaku ey'olubeerera wano teriiwo. Gumiikiriza osobola okwerekereza essanyu lino ery'olubeerera. Jjo tulinoonye, olunoonya lwa kulifunamu ssanyu liri. Essanyu ly'edduniya tulinoonye, olunoonya lwa kulinoonyamu ssanyu liri. Nsaba Oweekitiibwa tuteeke mu baddu akaseera k'okufa kwabwe abalifuna abagenyi muzimalayika. Nsaba tuteeke mu baddu abo. Wallahi tebalina kye bejjusa, oli talina
taba na maziga gonna yadde ennaku yonna bakwaniriza ennyanirizza eyo ng'olowooza ate ku baana, oyinza okulowooza ate kubata kulowoozaako. Ekyo kimu. Ekyokubiri, gw'obadde tokimanyi nti Allah ow'ekitiibwa yateekateeka siteegezi z'obulamu nga teri siteegi, yateekateeka emitendera gy'obulamu nga bw'ova mu mutendera oba oguvuddemu. Sheikh Uthaymin bwe yali asharaha annyonnyola Arbauna Nawawi, hadithi ya inna ahadakum ya Ibn Mas'ud yatunnyonnyola emitendera gy'obulamu Allah gye yateekateeka giri ena. Allah yateekateeka omutendera gw'olubuto, tuwangalirayo ekiseera nga tuli ku mutendera ogwo. Omutendera ogwo obulamu bwamu bwanjawulo nnyo n'omutendera guno ogwokubiri kwe tuli. Mukadde kano olina by'omiisinga yeeyo mu lubuto gye wali? Tewali. Mu layini eyo yennyini teri yava ku duniya wano naddala nga yeetegekera okuvaawo kwe amiisinga bya duniya taliiyo. Badala tubeere babuvunaanyizibwa ku duniya si kwaffe, twaleetwako buleetwa. Kyova olaba Allah ina gwajjuludde tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aba avuddewo wano ye abazzeeyo eka. Enzivunula bulijjo kwe twakulira twava eri Allah era gyali gye tugenda okukola kutya. Kuno si kwaffe, yadde mu nzivunula endala eyandibadde esinga kweyo obutuufu tuli bya Allah. Inna lillahi, tuli bya Allah, byayinako ebbeetu okukola buli kyayagala. Wa inna ilaihi rajiun, ne wano we yatuleeta si wa lubeerera, essaawa yonna atuzza gye yatujja. Kyenjagadde mu kino, waliwo eyagenda e Dubai n'asayininga contract ye emyaka 2, waliwo ate ennyo olunaku lweriggwako, oba yeesunga lwesunge. Waliwo eyagenda e Dubai oba Jordan oba Qatar oba Saudi ng'olunaku endagaano ye contract ye lweriggwako adde ewaabwe eka, nga bw'alulowoozaako n'olususu lumujja, nga bw'alulowoozaako afuna okutya, nga bw'alulowoozaako lumukola bubi, nga bw'omulwogererako awawulirira ddala nga n'emmere mulemye. Olwakakasa n'omutima gwe gumulaga nti eno ye waabwe, buli lwalowooza ku lunaku lwalituuka e Uganda awulirira ddala nga buli kimu kiri abakizze mu nteeko. Bino bya duniya wallahi yenna yeetegekedde okufa. Olunaku Allah lwamujjulula lwe lunaku buli kimu lwe kidda mu nteeko. Hadithi nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti omugenzi oyo nga tumunaaza mu kiseera ky'okumuteekateeka alina ebigambo byatugamba, lwakuba aba asinziira mu muteeko gwa bulamu mulala ng'ate naffe tuli mulala ne tutasobola kuwuliziganya. Era tugambwa nga kyabwatteeka by'obadde tosobola kukola ku muntu nga mulamu ne bwafa tobimukolako. Singa tugayalirira maiti nejjeekalambala tulina giziika tutyo, tuleke kufumba mazzi ga lweje. Gobadde tosobola muyira luto gamuyira ng'afudde. Imam Kyeyune yafunako essimu lumu ey'abasobeddwa ng'omugenzi yali mulema. Teyali mulema, yali akalambadde bukalambazi. Bajja ne bamukandaaliriza n'ajja akakanyala. Bagezaako buli kyonna ekisoboka, bamufumbira amazzi ne bagamuyiwa mu buli luyingo, ne bamunyiga bakomewo ne bigaana. Mujagujagu omulanga nti amuleeta embazzi. Kati omubiri guli gw'osoose okuyiwako amazzi gali olweje, kati ate wennyini okubewo embazzi, tulina omumutereeza. Kyenjagadde omugenzi ono tulina mumuyisa mu mbeera gye tubadde tusobola omuyisaamu wali nga mulamu, bye tubadde tetusobola mumukolako nga mulamu ne bwafa tetubimukolako. Bw'aba Allah amujjuludde mulema ng'era wangadde mulema, bwe tuba tuwagayadde najja akalambala, tusale amagezi tumuzinge nga bwali, tusale amagezi tumuteekeyo nga bwali. Kyenjagadde mu kino omugenzi aba awulira
era abalina ne byatugamba ng'obuzibu bwe bujjira abasinzira mu muteeko mulala guno yaguvuddemu ogw'obulamu abasinzira mu muteeko mulala awuliziganye naffe eyeeteekateeka wallahi yeetegekera okufa mu kaseera k'okumusitula nga tukkirira oba twambuka alina ebigambo byatugamba nti abange kaddimuuni munnyanguyeeko kivula tukubirizibwa okwanguwa nga tutwala omugenzi tumutwala sinkane bye yakolerera kuba naye kyatugamba ate ono yegayalirira yagenda akubamira nga yawailata abange nga zinsanze nze aina tadhhabuna bi muntwalawo baganda bange ekyokufa kigonze tekirina buzibu bwonna eri eyakyetegekera kyetulina okusaba Allah wekitibwa atuwe kweteekateeka togenda kumisinga mukyala togenda kumisinga mwana togenda kumisinga mikwano programu eri ndala ya ssanyu eryenkomeredde nsaba Allah wekitibwa atutuuse ku ssanyu eryo eryolubeerera ya rabbi abaye Allah tumwebaza obulamu akyabutuwadde atuwaddeyo akakisa akateekateeka essanyu eryo atuwaddeyo akakisa akateekateeka essanyu eryo wallahi essanyu ly'embaga lya kiseera essanyu ly'embaga lya dakika nga mmeka ate nno nekyebayita essanyu mu mbaga sikimanyi omugole omusajja bw'otegendezeza ennaku zirwaliramu pressure ate nga n'omugole omukyala naye bw'ategendeza naye ajjamu birwadde akaseera kuba otagendereza ogenda okukafuluma nga amabanja gakutudde mu bulago kakati essanyu liri luddawo eri ery'embaga wallahi essanyu buli muntu lyasaana okutunuuliza eriisa ejjogi akakase nti terimusuba lyessanyu mu kaseera k'okufa lyessanyu oluvannyuma lw'okufa ssanyu lyankomeredde teririimu bajeti bino ebyembaga okubiragise mwange yakusuubiza emmoroka ng'essimu teriiko nga nti anzise kale yandiŋŋambidde ku lunaku lwa mbaga lyonnyini olaga nti lunaku lwa ssanyu gati naye kansigale nga mugezaako alabika yeebase lwe lunaku lw'essanyu liba teriri busa nga n'enkuba eno nagati ate enkuba musooke mugyeyo obutebe kakati essanyu ly'embaga ndowooza bimu ku biseera omuntu byalabanga bya ssanyu liri luddawa ku duniya tekuli ssanyu bw'oba waakufumiitiriza sirimanyiiko kaseera kaba kassanyu ng'ogudde ku byokulya by'oyagala ate nga mwanange buli muntu n'ebyokulya bye eryolaga nti nze bampe kinyoobwa kakati essanyu ly'ekinyoobwa bwe liba ssanyu lya byakulya era lyonna ligenda okuligattagatta gye liwunzikira ng'ogudde kayumba weggaliddeyo eyalidde basimati we n'enkoko ye n'emutuuka obulungi munnoonyeze nga wayise essaawa nga 4 obuzaagi Sulaimaani yakuttewa kandi mulindemukko katono byabadde asanyuka luli ng'alya nga gyali essanyu sirimanyi wano ku duniya twetegekera essanyu lyakufa era bwe bakwogerangako bamusanyufu insha Allah lwaki weteekateeka weteeketeeke bye tulina okuwa obudde bwe tuba bakwetegeka akaseera kana akafunamu essanyu wallahi buli muntu asobola akaseera ko Allah teyakakalubya yadde anti teyatutuma Qur'an yonna museera nti okufa kulina kusanga ku Qur'an yonna ogina mu mutwe tekuliko mwendo gwa hadithi nti okufa okwo nekukutukako nga toweza hadithi 4,000 kandi kalubye wallahi okufa okwo ne bwe kukusanga ng'obadde mu Qur'an tolina mu aya n'enyi Allah akaseera akasobola okukakufulirako essanyu tewawulirako mu Bayisirayiri hadithi togiwulirangako nga nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti mubo mwalimu eyatta abantu 99 Allah najja amusaasira ne yeekuba mu mutima n'akola enteekateeka y'okwenenyeza Allah we nnyini bantu bano bazze ng'atirimbula enteekateeka eyo y'okwenenyeza Allah nejje mulowooza nti ono musiraamu gw'alaba agenda ku muzikiti alabika ye abitegeera nnyo
nga tamuyimiriza swaba nyina kyeŋŋamba munnange byajja ne binsobako wondabira wano nakata abantu 99 ninawo omukisa Allah okunsonyiwa mwana wange swaba yali ayina mu ddiini nga manyimu gwa kusaala gwokka nti tasobola kusonyiwa olw'enteekateeka ennywevu ono gye yayinanga nti bw'aba tasobola kunsonyiwa kampereza eddala 10 n'omusalafu nga tamugattako omutima gwasigala gumulumiriza nti naye abantu benze ntirimbula ono aleke naye kumbuzabuza leka naye mugatteko bawere 10 kanoonye seeka kanoonye muwalimu ng'ensonga zazitwala wa muwalimu oba muwalimu Suudi oba biseera ebyo oba Imaamu Gaddafi oba Imaamu Kyeyune oba biseera ebyo ng'amuluma najja nankumbi ku Sande nti Imaamu abantu nawezeza 10 nyinawo omukisa Allah okunsonyiwa Imaamu nga ngati owange inna Allaha ow'ekitiibwa Allah yaghfiru dhunuba jamia asonyiwa ebyonoono byonna ebya buli kika n'obungi kamuze Imaamu kati nkole ki nti okuva abantu bano lw'obatidde nabweru ku kyalo ewamu oba mu kawempe vaayo senguka okwata olugendo lwa kwenenyeza Allah osenga mu kitundu ekirala noonyayo ekitundu ekyabannaddiini abalungi boonowangaliramu nga bakusika busisikudde eri Allah wo Imaamu nga kitundu ki nga Imaamu amulagirira omusajja olwava mu maaso ga Imaamu yagenda kusiba bikuntaabi ng'asiba ngugu ng'ayolekera wakati w'olugendo yali yakalutandikako Allah we yali yategekera okufaako malakul maut nga programu yayo etuuka kaseera k'okumugyamu omwoyo waaliwo akanyola bica wakati wa malayika ezitwala emyoyo gy'omujjana n'ezitwala emyoyo gy'omuliro z'omujjana ziga nti omusajja olugendo luno lubadde lwa tawuba lwakwenenya ffe tumutwala ng'ez'omuliro ziga nti ku bantu 10 bali ng'abadde tannatuuka nagyalaga oyo waffe naye kyenjagadde mu kino mu kiso eno omusajja Allah yamuwa ejjana kati olowooza yali asadde esola mumeka kwali kwenenyakwe mu mutima mu mbeera eyo yennyini wano wennyini olwa bino by'owulidde tunnyonnyodde wallahi nga nti bisimillah okuva na leero essanyu ly'edduniya ngenda dinoonyanga naye olunoonya lwakulijjamu essanyu lya nkomerero era ngenda kwerekerezanga buli kyeyinza okunfiiriza essanyu ly'enkomerero nja kyerekereza nve ku ssanyu ery'ekiseera wallahi novaano nga gwe mutima gw'oyina moroka nekkubira wali n'otoddamu ejja neewedde nga Allah takubuza sura mmeka zozze nazo ozze ne hadithi mmeka layiri obadde wosaala mutima guli gw'obadde nagwo munda gwe mutima gw'omusajja ono olugendo lwe lwali lwakwenenya kyekyali mu mutima gwe Allah namuweera okwejjana baddu Allah kisoboka osobola okuteekateeka olunaku lw'okufa kwo ne lukubeerera entandikwa y'essanyu ery'enkomeredde ng'era bw'osobola okugayaala olunaku lw'okufa kwo ne lukubeerera entandikwa y'ennaku n'ebizibu n'ebibonerezo eby'olubeerera saba Allah atutaase ya Rabbi baddu Allah bye tulina okuwa ogudde bwe tuba bakuteekateeka kaseera ako yempaji la ilaha illa Allah yempaji la ilaha illa Allah ku yenna anaategeka essanyu lyeryo kyasookerako anti Allah kyatugamba mu suratu Ali Imran aya bwe teba ya 12 ya 13 Allah eddinganwa nnyo buli akwata omuzindalo wano ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna mwewale n'okutuukwako okufa illa wa antum muslimun okujjako nga muli basiraamu kino kitegeeza mu mbeera emu oba endala nti mwetegekere nnyo akaseera k'essanyu lyammwe eryo mu kaseera k'okufa mukeetegekere nnyo nakutunuuliza liiso jjogi ku busiraamu bwammwe ekitegeeza obusiraamu ekisookera ddala empaji eyo la ilaha illa Allah giwa obudde
Allah agenda kutuusa ku ssanyu ery'olubeerera ng'entandikwa yaalyo kaseera kakufaako. Bakaabe ng'oli mu ssanyu, bakaabe ng'oli mu ssanyu. Enno ne bano bye bakaaba nabyo bya njakkemebwa mbiyita ebyekiyaaye naye kandeke mbiyita kuba tebasobola kukaabira wiiki. Okufa kw'omugenzi ku ye tekuwona, ate kuba eŋŋanda n'emikwano mu wiiki singa 3 buli lukya lwongera kusaabululwa kufa kwa mugenzi. Twalinanga Sheikh Abdul Sabur Ssemakula wano ku Lwokusatu. Muzikiti guno gukyalina ennaku olw'okufa kwe wangi. Ebyo byaggwa dda. Era n'ogeza omutuukira ku magalibi n'omutuddamu ku isha n'omutuddamu ku subuhi obaako ekikyamu. Ye yafa, okufa ku sayidi ye tekuwona. So nga ate eno muffe abaali emikwano gye abaali ab'eŋŋanda ze okufa kuwonera ddala najja ati n'afumbirwa wakati mu ssanyu epitirivu n'amahe n'asaba n'amangi okusinga gali. Mu kaseera k'okufumbirwa ajja ati abaako ennaku yabba. Mu kaseera k'okuwasa haji abaako ennaku ya mukyala we. Mu kaseera ng'omwana omuwala bamutikkira abaako ennaku ya muzadde we. Baddu Allah, okufa okwo kwetaaga kwetegekera kye kituufu. Ye ntandikwa y'essanyu lyo ery'olubeerera, bw'ogayaala ye ntandikwa y'ennaku era ey'olubeerera. Aneetegekera akaseera ko kamubeerere ka ssanyu mu byatandikirako ekigambo la ilaha illallah. Mu byebbeeyi n'enkizo bye kiyina ekigambo ekyo ashhadu an la ilaha illallah, mu nkizo ze kiyina ku mpagi zonna ezisigadde ekigambo shahada hiya rukunul islami al a'zam, ye mpagi y'obusiraamu esembayo obunene, ye mpagi y'obusiraamu okwetooloolera empagi ezisigadde. Twakulirako mu byalo Seka Kawuma we Butambala, twazimba ku nsiisira. Ensiisira eyo eba n'empagi eno eya wakati, ntegerekeka. Ensiisira eba n'empagi eno eya wakati n'eba n'empagi endala ezeetooloola. Empagi ziri zonna ezeetooloola zigatta ku mpagi eno. Eno neegezeegwamu, ensiisira yonna eba eguddemu. So nga ku mpagi ezeetoolodde bwe kugwako emu, ensiisira yeesigalawo. Kakati obusiraamu bwaffe empagi ya wakati yaabwo esinga obunene, esinga omugaso, esinga omuwendo, esinga ebbeeyi, ashhadu an la ilaha illallah. Kyova Nabbi sallallahu alaihi wasallama eyatusinga okutegeera eddiini eno, omusomesa waayo asookera ddala, ye mpagi gye yasomesa ebbanga eddene, ye mpagi gy'ataavaako obuwangazi bwe bwonna paka Allah kumuyingiza mu kabbuli. N'ebigambo bye byasembayo byali bikatiriza mpagi eyo tegwanga. Empagi esigadde zinafuwe, eno empagi banne temugigayaliriranga. Owekitiibwa Allah mu suratu Ali Imran okulaga nti shahada hiya rukunul islami al a'zam, ye mpagi y'obusiraamu ezisinga obunene, obugulumivu, emigaso, omuwendo n'ebbeeyi. Owekitiibwa Allah mu suratu Ali Imran aya 18 Allah tuga nti shahida Allah, shahida Allah, ye mpagi Allah gye yeesitukiramu najja ajulire ye kennyini ku mpagi eyo. Shahida Allah, Allahu akbar, yeewaako obujulizi Allah ku mpagi eyo atya annahu la ilaha illa Allah, ye mpagi Allah yennyini gye yeeyimirizaako ye nga ye. Bino biraga bugulumivu bwayo, bunene bwayo, muwendo gwayo. Anoonya essanyu mu kaseera kali ak'okufa, anoonya essanyu wallahi ate teriba mu kaseera ako kokka kakufa, ne mu bulamu bw'edduniya buno obusigadde munna la ilaha illallah ennyikidde, aba musanyufu. Tebalina nnaku anti tebabalira wano. Kati batunuulira ababalidde wano basekerera basekerere, batunuulira batunka n'ensi nga Allah akwadde n'obitegera binyuma. Vubuka omwe Masaka, Haji Ismail ganaafa mukwano gwange mundeba oyo amunnyumiza, alabika empagi eno yagitegeerategeeramu eya ashhadu an la ilaha illallah. Ajja agula ekibanja ku musajja mukulu, basimba empaanyi ezaawula wakati w'ekibanja ekisigadde nga kya musajja mukulu n'ono waaguze.
musajja mukulu abaana bo bwe bajja bannyonnyodde bye yatuuze n'ebisigadde bajja ne bamukozesa ensobi n'atandika okuseeseetula empaanyi ozijja weba omuvubuka n'atuukirira musajja mukulu nti wewanguza empaanyi zaali wali ate lwaki ensonga zafundikiriramu ero si naye kyensiza okwagala mu kastori kano ensonga nga ziri mu ero si omuvubuka ono gweggamye nti alabika shahada la ilaha illallah yagitegeeramu olutegeera yajja n'empaanyi 2 mu lukiiko lw'ero si nga musajja mukulu azze n'abaana be muvubuka yajja yekka bwe bamala okunnyonnyolanga omuvubuka ono bwali omukyamu ereereera kisebe teyayogera bingi yo omuvubuka yakwata empaanyi 2 n'aziwe yamuguza musajja mukulu nti empaanyi ziizo genda oziteeke gwe womanyi we wanguza sigenda kuddamu ddukwatako musajja mukulu empaanyi zaagaanirawo era ebiro mu kwetololwanga n'amaziga tegamuyunguse yafundikira ayombesa baana mmwe mwankozesa ensobi kyenjagadde mu kino banna la ilaha illallah ddala nga etegeerekese basaasira batunka n'ensi yoonoono kwata empaanyi aziwe omusajja mukulu aziteeke wazaagala tewali buzibu atwalewo mwesiimye nnyo n'ekigambo ekyo la ilaha illallah bwe kitegeerekeka liba ssanyu lyo ebikutwala biba bitono gwe ensonga yo mu nsi eba ddiini yo mwoba waziga essanyu ery'olubeerera ng'ate abalala essanyu ery'olubeerera baliraba mu nsi shahida allah ajulira allah ye kennyini yeejulira annahu la ilaha illallah nti mu butuufu yekka buli kikwata ku la ilaha illallah ge mazima ameerere allah agawaako obujulizi walmalaika ne malayika zennyini ku bye zimanyi ku mutonzi zirina obujulizi n'obukakafu mu kigambo la ilaha illallah wa ulul ilmi na bonna balitula wansi ne bafumiitiriza ku kigambo la ilaha illallah balifundikira nabo bakyegasseko nti mu butuufu y'empagi y'obusiraamu esooka y'empagi y'obusiraamu esinga obuzito y'empagi y'obusiraamu esinga obugulumivu y'empagi y'obusiraamu okwetoloolera empagi ezisigadde baddu allah essanyu ery'olubeerera liri mu mpagi eyo ssanyu ku duniya ssanyu mu kaseera k'okufa ssanyu ery'olubeerera oluvannyuma lw'okufa abdullahi ibunu umar n'atugamba nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti bunya al islaamu ala 5 obusiraamu muzimbo ng'anaabuzimba mu bwennyini bwabwo obusiraamu muzimbo ng'anaaguzimba mu bunywevu bwagwo guyimiridde ku mpagi 5 wakati mu kusiriikirira mpuliriza yaze ekizimbe busiraamu bwo kiyimiridde ku mpagi mmeka era mpagi kimuli gy'okakasa nti bw'ogikwatamu owulira nga ddala ekizimbe busiraamu bwo kinywevu mpagi swala ani ayinza okuva natuga nti nze empagi y'okusaala ku kizimbe kyange busiraamu nagimala nze tusaala twayuuya nga nenfuna yawuzu nayo yeeyo nga ne Qur'ani yamu nayo nzibu sipiidi kwe tusomera ebigambo nayo teyeegerekeka onoonya omutima gwo mu swalayo nga teguliiwo omagamaga ebirowoozo byo mu kiseera ng'osaala ng'ekituufu tulina kufundikira mu astagfirullah 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 nga tulina kulajanira Allah amale gatusonyiwa tusala tuyomba mwami bwe yekoonako eka n'abakazi balimbo babaagala ki mbwezo eno bwakutama ku maviivi nga n'omukyala naye gyali naye bye bimu nga n'omuzadde naye gyali ayomba na bbaasa mpagi kimu busiraamu bwo ng'ekizimbe kyo busiraamu bwo gye weekakasa nti alhamdulillah bunya al islaamu ala 5 obusiraamu tulina obuzimba nga buzimbiddwa ku mpagi 5 kyetwagadde mu hadithi ne ya abdullahi ibunu umar eri mu bukhari nabbi yakulembeza empagi sallallahu alaihi wasallama ekulembera zonna fahiya rukunu lislami al-a'zam empagi ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah y'empagi y'obusiraamu ekulembera ezisigadde baganda bange y'empagi weetali tewaba mpagi ndala
eyo empagi wetali tewaba mpagi ndala. Kyovula nabbi sallallahu alaihi wasallam ku myaka gy'obubaka yajali 23 kwe kumalako emyaka 13 ng'asomesa empagi engi ng'akimanyi nti eno bweyimirirawo n'endala zirina okugoberera, eno bwegaana n'endala ziba zigaanyi. Baddu Allah empagi eyo mu byosaano gimanyako hiya rukunul islami al a'zam, ye empagi y'obusiraamu esembayo obunene, esembayo ebbeeyi, esembayo obuzito, esembayo omuwendo. Bw'ogigayalirira empagi zonna ziba zigenze, bw'oginyweza n'empagi esigadde zinywera. Nabbi sallallahu alaihi wasallama okugisomesa emyaka 13 wallahi mulimu ebyokuyiga, naddala nga ye yali agisomesa mu Warabu, naddala nga ne byali asomesa mu kiseera ekyo baali Bawarabu, naddala nga n'empagi eyo ya Luwarabu. Omuwarabu nga basomesa Bawarabu nekyabasomesa Luwarabu. Kakati wakiwugulu ye bwe basomesa Omuwarabu emyaka 13 nga bamusomesa kya Luwarabu n'amusomesa Muwarabu, wakiwugulu, Semwanga, Sentongo, Senkubuge, Kaddunabbi, naffe tuli ba myaka 13. Oba bwe tusiriikirira baali bajjega ffe bagezi, kisoboka nga bali be baali ababisi, nga wallahi bw'obirowoozaako ku buli mulembe Allah gwaleeta mu butuufu ogubaddewo gwe guba gusinga obugezi. Ffe twasomera ebya kalikyuleeta tebyali nnyo nsonga, ng'emirundi gyaffe tukera ku makya giyimba, era ng'okuga nti 15 emirundi 7 nga tekikutwalira ddakiika 5. Ne kati olwaleero omwana alina kugenda ne kalikyuleeta mu kiraasi kukakananga n'ebibuuzo agyetaaga. Ffe tetwasoma ku pulepusi, P7 gwasoma ku pulepu, ffe tetwasomera mu bisulo, essomero lyonna nga liggalawo essaawa 10, oba oli wa P6 oba oli wa ffe waffe erugo. Ate twakomanga okusoma kasita twagendanga mu Jjuma paka Mande oba P7 oba ne tuyita. Kati osanga omwana wa P4 ng'afuutuka ku ssomero essaawa 4 ez'ekiro nga tebamuwaddeho omwaka wa mirundi 4. Ogwokubala alinaho omwaka n'ow'oluzungu omwaka. Babubakari kati obatagwa omulembe gwabwe gutekwa kubanga bali bageza tusinga okubasomesa ekigambo la ilaha illallah emyaka 13. Ffe eno batusaana emeka? Bwe baba bali basomesebwa 13, ffe eno si 13. Kivula bitugoya. Wallahi teriyo kisinze tukalubiriza ddiini yaffe Busiraamu nga mpagi eyo la ilaha illallah. Tetwabitegeera, si seeka, tetwabitegeera, si imaamu, tebinnategerekeka, si ba lukiiko lwa muzikiti, tebinnategerekeka, si mufuti. Tontwalayo nnyo, nja kundeetera ebizibu kuba mundeke bannange. Kakati empagi mufuti bwaba teyagitegedde kati omwazinyi ow'ennabweru ku kijegere. Simanyi gwete kubye bigwo empagi eyo. Hadithi gye mmaliriza nayo era ya Umar mpanvu. Umar atunyumiza nti bainama nahnu julusun inda rasulillah, bali batudde awaali omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin, ku lunaku lumu, idh talaa alaina rajulun, ne zireeta omusajja. Umar annyonnyola omusajja bwe yali afaanana. Omusajja bw'ajja yatuulira ddala nabbi we yali sallallahu alaihi wasallam, n'atandika okubuuza nabbi ebibuuzo sallallahu alaihi wasallam nga nabbi bw'ayanukula sallallahu alaihi wasallam. Ekibuuzo ekyasookera ddala mu ddiiro yamugamba nti ya Muhammad akhbirni anil islami, owange Muhammad sallallahu alaihi wasallam nsaba onnyinyonnyole ku busiraamu kyeki. Wulira ennyanukula n'obusiraamu entandikwa yaabwo butandikira wange era we wasinga okuba wakulu. Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti al islaamu, ekiyitibwa obusiraamu, an tashhada an la ilaha illa Allah, kukaatiriza kuteeka birowoozo
ku buli kitegeeza empagi la ilaha illallah. Lwaki gye yatandika nayo? Hiya rukunul islami al-a'zam, y'empagi y'obusiraamu esembayo obunene, esookerwako, esingayo ebbeyi, esingayo omugaso, esingayo omuwendo. Weeteba tewaba mpagi ndala. Tugenda kusiiba mwezi nga gumu, nagambye ennaku z'omwezi ziri 25, ekiro kya 26, mwezi gwa 7, tusigaza gwa 8 Shaaban, ogw'omwenda Ramadan. Tugenda kusiiba, wallahi okusiiba tekuba na makulu bwe kutasanga mpagi la ilaha illallah neetegereze. Yensiisira gye nagambye ba n'empagi wakati. Eyo empagi ne saizi yayo erina okuba nga yanjawulo. Empagi erina kuba nnene mu bunene bwayo, mu bugulumivu bwayo, mu bugumu bwayo, esobole okuwanirira empagi ziri ezisigadde. Yewaniridde ensiisira yonna okutwaliza awamu. Eno empagi la ilaha illallah hiya rukunul islami al-a'zam, y'empagi erina okuwanirira empagi ezisigadde. Oyina ogiwa obudde n'ebirowoozo. Mu nkizo zeeyina yewaniridde ezisigadde. Y'empagi esookerwako. Yenna anoonya essanyu mu kaseera k'okufa kwe, y'empagi gy'asaana okusooka okuwa obudde. Y'empagi gy'asaana okuteekako ebirowoozo. Nabbi kwe kutugamba sallallahu alaihi wasallama ku ssanyu eryo mu kaseera k'okufa yatugamba nti man kana akhiru kalamihi, Allah gwalisaasira mu kaseera k'okufa kwe najja asembyayo ekigambo la ilaha illallah, mu bigambo bye byonna nawunzika n'ekyo, dakhala aljanna, ejja n'agimazi. Badwalla essanyu tujja ddituukako kasita omanya ki ky'oteekwa okukola. Tukole ki okufuna essanyu mu kaseera k'okufa? Empagi la ilaha illallah giwa obudde n'ebirowoozo. Kusinziira ku budde tetujja kusingako awo, insha allahu tabaraka wa taala. Mbalamira neeramira bino tubyogera lwaleero, enkya simanyi oba wendi oba siriiwo. Tubyogera lwaleero tomanye enkya oli oba toliiwo. Sinziira wano omanye ki ky'okolerera. Baddu ba Allah tulina kukolerera jjana. Leka kweraliikirira kigambo kufa yadde eddakiika n'emu, kubanga ne bw'okyeraliikirira tekikuwonya. Ekyokufa betegekera kyetegekere. Tweteeketeeke bweteesiteesi. Wallahi okufa kwaffe kugenda tubeerera entandikwa y'essanyu. Gw'obadde okimanyi nti yeetegekera okufa kwe, Allah addamu n'amusinkanya n'abakkiriza banne abakwetegekera okumusooka. Wallahi bakwaniriza bwaniriza. B'omanyi Allah bwe yajjulula, gwe b'omanyi nga bali bannaddiini abalungi, Allah bw'akujjulula bw'otuukiramu. Baba bali awo ng'aja Eriyasi atuuse, gati aja Eriyasi kulikayo, bannange nabweru yakyuka, wali awaka wange kati waaka wonna. Bannange yali mukyala wange, tya mukyala wo mwazinyi yamuwasa. Mbaga yaliwo emyaka, bazadde n'abalongo jjuuza, mbadde sinaffe emyezi 3. Kyenjagadde kyabakkiriza bano eyeetegekera okufa olw'essanyu lye yeetegekedde, Allah amusinkanya ne banne mu ssanyu nga bakwaniriza bwaniriza. Ffe munaye twajja dda alhamdulillah, tetulina buzibu bwonna. Okufa tokutya, tokubagana, jasi weetegeke bwetegesi. Tusinkane Allah waffe tabaraka wa taala, muntu awummule okusaala, muntu awummule okufuna wuzu. Kakati nenja kusaala, tugenda kuwummula n'okusiiba, byonna biggwe. Si bye byokka, omuntu awummule owino, awummule okukola. Bali mu kabuli tebakola, balya buli. Gw'omanyi okutuuka mu kabuli muli ne bakutunuza mu kyandibadde ekifo ky'omuliro nga tikyandibadde kiri, naye olw'okweteekateekako kiri Allah kisazizzaamu n'akukyusirizaamu akuwadde ekifo mu jjana kiikiri. Allahu akbar. Ebyo obuwulira byetaaga okufa okutamwa butamu. Ate tewali buzibu na kufa. Tuve mu nfuufu ye Uganda, nkuba yatonnya ate simanyi tweteeketeeke insha Allah. Nsaba Allah ow'ekitiibwa bwe munsookangayo nzijja oluvannyuma, tewali munnyanyirizanga. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah.